Yes, buterevu tukwaniza nate gomna fatulaba buterevu nyo eno Our Story TV of course tubera ne bannaffe aba Uganda yencha. Yes, tubera fenna bwetyo mukasera kano kenyini nga buli jjo mulangira kalema gegange. Bingi bigeze maaso nga byogerwa wana wali ebiri mawulire tuli mu struggle like abantu bakyali mu struggle struggle eringe yawonna eringe yagwedda bwe mukati yaddayo ku lubimbi lwe abagenda okulima baddayo mu kulima bakola ki naye ate ekintu maybe kibali bayogera bayite bakitegeera struggle kibayita struggle bera continuous so unless no bera mbuyinza by the way mu struggle wizo gandi njagala struggle sima kutuka ku kino naye watu nakituukako struggle ino kwangeri continuous kati abanupu baganda bange basinga obungi kati enseri mukwebuza by the bali luddawa omwana gana nabakuba lumu eggulira onaga nti baalya abanupu baalya you know sometimes woba olidde omuntu walya mu Buganda tayogera kubanga jukere tuogera nga ennyama oba ettooke liri mu kamwa era omuntu yenna ayogera mu Buganda alya mu Buganda tayogera kati abanupu balina okubuulira ensi either bali mu kulya balya bakuserwa kubanga omuntu njera gweruma ebyaddala yo yabeera mu struggle omuntu ng'ali mu struggle nyarebere muluma aba alaga zero y'okwagala ekintu kyennyini ne kasoosirika bapa ng'amanya nti oyaka Muganda ayaka Mufirika Abafirika tulina empisa boolya tuyogera kati kibuuzibwa nti no ddala baalya tebaalya ko babuuza ebyaddala balina okuba gye buvuddeko olunaku lwabadde lwa bbalaza ennaku zomwe zaali 3 omwezi gwali gwa 5 omwaka 2021 ndowooza President Museveni lweyasembye lweyasinkanye cabinet olukiiko lwe lwafuga nalwo eggwanga lino Uganda n'abyogera nabo n'abakuutira ebyenjawulo ne ba ministers of course tegeeza nti nno omukolo gwabwe oba emirimu gyabwe giringa kati egiwedde epaka nga zeemu okulayira ekisanja ekinaddako but wedde officially ekisanja ekyo kiringa tekitansa okuba kiggwako kubanga yeyasembye okuba nti egenda kuba gundi cabinet meeting yasembyeyo yadde abasiibula bali mu kulaba ebintu ebyenjawulo bagenda okugwa bagenda okukola ki then wiiki era yemu emabega luli actually wiiki ewedde kunaku olwokuna n'olwokutaano I think zaali nnaku z'omwezi nga 29 yawo abaka ba parliament abaagwa be bakuba akalulu n'enkonda ne zinywa abanupu bajjeyo ababaka ba parliament abasinga bali ba mu Buganda kati abo nabo abaagwa basinkana speaker Rebecca Kadaga owa parliament y'omundi ogw'ekkumi wana etumanyi oba agenda kudda oba tagenda kudda but eno tujja kitegeera ekyo naye bamusinkana nga bali mugamba yabayita naga mujje tuwogeremukko tulabe ensonga embeera mugenda okuba nti mubeeramu mu bulamu buno obwaddala kati wajjukira obulamu bwabwe obwaba MP buweddewo kati yabasinkanye ng'ali mu bayigiriza engeri ey'obuteetuga engeri y'obuteetuga can you imagine omubaka abadde omubaka wa parliament ne bakuyita bakusomesa engeri y'okubeeramu y'obuteetuga kubanga mabegako oli wali mubaka yetuga just because bamukuba akalulu abantu kibatakoze eggwanga lino ekono balikoze ekintu ekyaddala kubanga mwetukize omuntu mulamba oyo n'agenda ettale kali mwayisiza abaka ba parliament bajje that is a speaker n'abakolako kibayita program namba ennaku 2 nga eboogerako biri bimu abasomesa engeri y'obuteetugaamu ekyokubiri engeri y'okubeeramu ng'abantu ba bulijjo yage babeere n'empisa abanange okubuuza ku bantu luli badde banywa amafuta nga amafuta ge banywa gabadde sigaabwe actually gade gabwerere ga government federal gasasulira nga baganywa kati gaweddewo tegakyaliwo ekyani yakireese NUP yakireese babadde lulinga bakola ebintu ebyenjawulo bali bafuna obujjanjabi bali basabe ne speaker nti no maybe singa babayamba government esigalenga ebasasulira sente z'obujjanjabi ne insurance nga abaliko abakungu abamu kye baganye by the way bati bana abaagwa bonna bakyagala gavumenti ebirenga ebasasulira sente bwe zityo bati ebyo ababireese waliwo abireese obudde buno abanupu abireese ebintu ebyo kati obudde buno abanupu bagenda balabanga betugamba maybe nga abatemu but indirectly terujaga nti batemu si batemu but waliwo embeera gye baleese mu ggwanga but eraga ki kitegeeza nti omubaka yenna abaka beewola sente abamu ne basinga amayumba abamu ne bakola ki ne basinga family zaabwe ettaka okukuba campaign okujja mu just okujja mu parliament kitegeeza nti ujja mu parliament y'eggwanga waliwo byogenda okuba nti ofunayo byogenda okufuna ebimu ku ebyo
kuba sente zibakusasula obaga nti bakusasula million maybe 25 oba ku 29 oba kala 3 ebyaddala sente zikumala ngomba ka parliament tezikumala ne sente endala ogenda kuzijjawa kyekyo banafe yabagamba wano kubanga obudde yali balwana bali mukulwa kyo bati buli omu abadde alwana ogenda mu parliament si kugamba nti nno kufuna kifo bakole ki nedda badde kibalwanya okugendayo n'otunda ennyumba yo berenga ofuka omubaka oyagala okufunamu kati obudde buno baabo bali ttale kati baleese emisayi emipya kati emisayi emipya gigenda kukola gitya sente ziyita mu parliament omuwala mu kazimbe aka parliament ako muganda wange kati abanuupu gye tuvuddeko badde mu lukuŋŋaana mu lusirika bagenda mu lusirika eri ejjinja bagendayo ne bakkaanya bwe ali mu babuuza nti bannange speaker mugenda kuwagira mwekwete mu opposition ku budde buno nuupu yegenda okufuuka yegenda okkiza obagaana yegenda okuvaamu leader of opposition kwe basinga abaka abakuludda oluvuganya gavumenti mu parliament abasinga obungi kitegeeza ekyo balina enkizo mu decision making eggwanga lino Uganda naye balwaki batamanyi kuba nuupu baganda bange abo mbalaba abasinga obungi basinga n'obukulu actually bana bato abaze mu parliament abasinga abamu yes baze mu parliament abamu beeripayo olw'amaanyi omuvubuka ono gwe yaleeta ow'emagere gye bayita ensolo y'emagere eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine amaanyi ge yaleeta ge gakola ki ge geripya ku buli omu n'oba ensolo enkadde ng'erippye ku nto ebere ng'egituusa samweya olwedde zigituusiza samweya naye kati olwedde batuuseeyo naye nze ku lwange nyinza okugamba nti maybe ekyekwese ekituddamu kiri ekibuuzo bannafano beekweseewa baalya tebaalya mu Buganda omuntu waba alya abatayogera kati abanuupu basajja battu bano waliwo kibatamanyi n'abakazi battu bano abakyali bato mu byobufuzi abasinga obungi nti bannaye bano abaaliyo lyokusooka tubawa credit baaliyo ne bakyuka abamaki bakyuka tebategedde ideology by the way mu nuupu abategera ideology ya nuupu ate wegendereze si babaka abali mu parliament abaana abato bano abajja obuzi be bategeera obuwoomi ideology ebigendererwa ebya nuupu bani abala bava mu bibiina by'ebirala bategeera ideology ebibiina byabwe bayingira nga bato nga tebabitegeera kati bano abaana bazze n'amaanyi naki ne bayingirawo bategeera nuupu yennyini naye ekizibu kino kigenda okuba nkiviira ddala nti ate bano ababaka abaddeyo abeerippa ne bafuuka abanuupu kati amaanyi ge baalina amaanyi ge bakozesa ge galeesezza kati obudde buno ga nti abanuupu maybe bakola ki beebase bati bo boogera ekisooka nja kuwayo ku example z'ababaka ab'enjawulo ba Matias Mpuuga genda mu Nambeshe genda mu Betty Nambooze genda ku ani omulala awo ababaka tugamba abo ekyabakola kyali ki yali media amawulire owanuupu bw'onoosigalayo kkiriza obagaana ogenda kuba olidde bw'otavaayo kunoonya media houses kunoonya radio kunoonya tv kunoonya youtube oba facebook wogera kkiriza obagaana ojja kuba olidde bano abakazi ekyotamanyi n'abana abasajja ab'egavumenti no already abali bamemba parliament obudde buno nga bakola omulimu naye kati obudde buno nga bakyaliko ekyabakola yo bekyabafuula gemawulire gegamba gegabakola era gegabafuula naye tibagavangamu ate kibakola tebagala kuva ku maapu kati lwaki tebakuva ku maapu bakola batya bakuba ebikono buno obwana bwonna obudde buno jagenda ku tv zonabako Nambooze gyonabako maybe Nambeshe Mpuuga nga teri wanuupu mutajja gendayo okimanyi ekyo mukyegendereze mukirabe so kitegeeza ki ekyo nti mwe abaana abali eyo abanuupu bwebadde mwawangudde smart struggle biki Moses struggle yawedde because ogenze mu parliament n'osirika bagenda baliisa sente ezakaguta ate naye ng'azigaba ebyaddala aza okuba by the yazibawa naye tumanyi kati olina kuvaayo otyo gavumenti nti yatuwa sente olina kuvaayo kye bayita media lukizanyirako media eyo strong weapon bino omuli omu gyazanyisa Yoweri Museveni gyazanyisa abaka bonna abamanyi bazanyisiza omubaka okuba nti akyali relevant speaker okuba nti ali relevant kadaago oyo mawulire kamera tezimuvaako ziti kyova omukulembeze gwanga alina gundi namba PPU Presidential Press Unity kwata bifaananyi kubidistributinga kyekibayita gundi politics oba kyebayita struggle naye bonoddawo nogaa nti nno biki tuli mu struggle simanyi tuli mu struggle nga oba kutiisa yes bayinza okuba bakutiisa ne bakusiba ebyaddala eyo si ye struggle gye twogerako si ye struggle bajja kusiba obudde bajja kusiba obeere mukomera but ne mukomera eyo gy'oli bajja kwerabira tebajja kwogerako naye okwogerako okujjukira buli kaseera
oyina okuba nga waliwo akwogerera anakwogerera wa vaayo gy'oli eri gye bagamba gy'oliridde oli mu mbugunya oli mu kulya bitumbuwa biki amata magazimbe tokyayogera ojja oyogere ensi ekutegeere other than that siyinza ojja kuba olidde omukyala nga gundi nga Nelson gundi mukyala wa Nelson Mandela mbisera biri oli gwe tugamba gwe tuyita hero wa Africa gundi mamuzano Winnie Madikizela Mandela oyo mukyala obasiba Nelson Mandela mu komera ekikyuka kyokka Nelson Mandela bamusiba n'abantu abalala 27 ne babasiba ne bateeka mu komera ne babeera eyo bwe babeera mu komera nga bali mu struggle but bo struggle yaabwe yali badde ekomaawo but yagyongeramu amaanyi yagyongeramu omusaayi yakiteekamu money not even money but omusaayi yali mukyalo oyo mamuzano Madikizela Mandela Winnie Mandela yekayeka lwaki teyasirika yagenda mu maaso ng'ali mu kwogera buli lunaku wayogera media ng'akikozesa nga gundi nga tool ey'okulibalatinga South Africa n'abantu bonna so sometimes bawagundi bagamba ntino gundi bamwadde esimanya tino quality bagimuwadde Nelson Mandela nga hero but the real hero yoli Madikizela mamuzano Winnie Mandela omukyalo yakola kinene nnyo kiki yakola teyatula teyasirika kasito osirika kkiriza obagaana balugaa bulijjo nti n'omulukasa asiba omumwa bapa kitegeeza oyo abagirute so wate mubigirute lwaki temuva ne mbuulira ensi ne bwokwata bukwasi olaba kati ensi yatereera oba ensi yatereera mu technology development n'okwata bukwasi bwoti simu n'okola video dakika 5 zokka n'owo obubaka abantu babutegeera ojja kuba olina kyokoze naye basajja battu bambi ne bakazi battu bali obasirise bebase baluza nti nno ensi ijja kusirika neegamba eki so bagamba nti walya ebyadda luyinza okuba nga walya ebyadda luyinza okuba nti walya bw'onoosirika bappa n'otavaayo mu kamera eno kamera yeetunda yeekola ate yeekuteeka wansi omukulembeze wa nuupu agwanyisentamu tuyinza okugamba nti naye abadde asiriseemukko naye tumanyi oba kusirika kwe ne bano nayo kye bavudde basirika tesobola kukitegeera ekyo kati oyinza okugamba naye yalya oyinza okugamba nti yalya lwaki asirika kati oba tewalya vaayo then obulira abantu tebagamba nti no maybe walya bikoze bitya naye lwaki toyogera bwoba nga ali voko ekyakolanga kuba voko wakozesanga olugundi avenue zonna zakolanga oba tebakkiriza genda ku TV tebakkiriza genda ku radio alisi kozesa social media zitambule but even up to now okuva kalwe kaggwa ne malangirira abasajja n'abakazi bageze mu parliament wangodde akalu kiriza obagaana emimwa gyabwe gyagenda gyesiba mpola era we mutavaayo kutoba kati speakership egenda mu maaso race musirise race egenda mu maaso musirise abasajja bati sente zimu kutambula ziwanyisiganya nsawo zibamuno ziba muheno olanya wo muyita wagenda kadaga omuyita wagenda abanupo basirise terishe boogera na kimu kitegeeza kyekyo kitegeeza nti nno sho bali mujiba lyako kati bale bali ababako sho FDC bali yako sho DP bali yako sho NRM bali yako sho mwe muri luddawa so pate erina okubanga eri relevant etya nga muvuddeyo ne muga let's utilize a media tukwesa amawulire tukube ekintu kino twakikubalulye dda mwatambula mwe mwasinga nga live mu nsi muno nga live actually buli omwaje ewuunya ne kati obudde muri luddawa yafadde yagwawo balinga data abambasalako kitegeeza kyekyo siri mbaga nti obamba vuma baki nobati mbabuli amazima ebyaddala data alinga bati mukyalina data obaki alinga yabagwako ebyaddala naye kitegeeza kyekyo tosobola kutwala ggwanga mu maaso ng'osirise ng'okipinze down ensonga ki abasajja bagamba waba yakalya bwati bwaba yakalayira atandikirawo yakoma nange okubanga agenda mu maaso kati just imagine singa nupu egenda okuba nti erayira nga 12 maybe 12 erayira sanga tebasirika tebana kibogera na kimu sebasirika government neje ne basirika so tubalinde akanwa kazzeemu akanajja debaneko okuba nti bavayo okuba nti boogera kimwagala ekyo kiba bwe then kitegeeza government ebeeganye abaana balina okukola ground work yaliwa bakolanga ebintu ebyenjawulo waliwo ebizibu ebiruma abantu ebyeddala bikyaliwo nakati babanga honambo bakyagula center mu bwebone yabyogerangako luli tebyavaawo bikyaliwo kati babanga yimira nayogera ensi nemukiririzaamu nawe amukiririzaamu osookwime n'ogamba ensi yaffe eri bubi because of ABCD tolinda ye kennyini ye yakoleza omumuli mwenamwe mugende mubonezako butoki bwammwe mujinga mumulisa oleda bamulisa n'abalaga ekkubo path gye mulina okuba ne mukwata kyetugamba nti nno kikiri ideology eri
kinagenti naba abakulu bali abamweri pako n'abatuusa gye batuusizza abasinga obungi nchi baliko ati obudde muno kimanyi bali mu kutuusa byabwe wabula si bya kibiina bali ng'ekibiina kyayina nakyo bekiyo kyagala okuba nkituukiriza kiki egambe kiri okubeera eddoboozi y'omuntu omunaku asembayo okuba kyebugamba nti voice to the voiceless nga bannamawulire bakola nammwe gwe gwali omulimu gwammwe kuvayo okulaga mbeera mbi kuvayo okulaga si gwekalakasa because nekalakasa oyinza ogawe nekalakasa bajja kunkwata biki we nayambala ready bajja kunkwata bateeke mukomera but ebyo nebyo bibeera mu nsi zonna then toyambala ready but koisa omumwago sigwa ready omwago ebigabigere okuba bifulumizibwa byebiruma abantu mwayagala ennyimba za Bobo ne muzikuba because ebitya zalingamu amakulu akazisemu amakulu baga yayimbanga ku kintu kyonye esibu kyennyini ekiruma omuntu kati lwaki n'oba otunde just luyimba lwe kale jjamu ekigambo kimu kyoba otambulirako olandireko ne musirise baga nti nomulidde kitegeeza mubanga abalidde mubatisa amatama ebitumbuwa muzeeyi byabawadde kati tukakasa nti mubibatise muveeyo ensi bategeere ate mukalinga omumuli ogwa mukama wammwe gwe yateekawo principal Robert Yagulanyi Ssentamu other than that unakikola ekyo kiriza obagaana mulidde nze mbasiibudde wamma ebyaddala musirise kubanga lulinga mmwe mutunoonya nga bannamawulire nga munoonya oyagala mpe obaga nyigawo oliza dakikabiriza okkanjogereko naye olwamala obba wa akalulu kati okuba essimu y'omusajja tagikwata n'okuba newaweza message tagiddamu akulaga nti agirabye tagiddamu n'ogamba abasajja no bali kukiibya ddala kati omuntu wavayo nagaa ddala mwalya lwaki ddala lwezo ga nti yalya kuba mulimu abasajja nze bemmanyi abasajja ddala kati nga tulina musajja gundi Geoffrey Lutaya wakubanga ebidongo buli lunaku kyeza okwogera okumanyi buli lunaku osobola okuba nti oyogera ekyeza nti omega w'omuzindaalo tojja kutya lwaki tova nojja noyogera oyinza okugamba maybe abanonda bombalaba nejjukira luli wakozesanga media oba gikozeseza vayo kikube mukasaloziyasi Kasaloziyasi vayo abaana bakunoonya bakusanga maybe waliwo ekizibu ekiguddewo bikiwe nebiguddewo ne balyoka bayogerako naawe neno kyavayo kuba nti ogenda kulaki kwogera kuleeta message ogiwa abantu mwaddawa ebyaddala Joyce Baagala wali mawulire era gwe wasoma era oli munnamawulire ebyaddala kitegeeza ki ekyo nti olina opportunity tewali TV tewali radio station genda bakugobeyo tewali ogenda kubira simu aleme kuwa program taliyo wano mu Uganda naye njagala ombulire bukyanga bakulonda wagenda ku radio station ba TV stations mmeka bubozi bazinzo kwa deziwa na 10 kaziwe Bashiru Mbaziira mugwanda wange ebyaddala gwe kati waliko ne president wa mawulire kitegeeza nti nemwe nkubire simu nga you know what baba oyogona okuchaza mulekenzi je nsogamba jango okole program oyogereke eri abantu neto kikola wekwese baba namaga no waliyanga ate mutango okuba nti mukayana lwaki mukayana Abubeka kawalya obadde so vocal parliament egundi house yagundi KCCA mubadde mwogera naga musajja nnyo naye sebo oli okunoonya okuteeka ku show oba ku hostinga ku show nofuka musugwekanyanya ebyaddala bane mukoze obunyonyo abantu naye kino kibaga mbadde mwekwese ngati muwame ebimutya ekisooka bannamawulire tebabasaba ssente ng'abalonzi ate ne mutidde temuva kuba nti mwogera kati baga nti ate mwalya noko kuba nti muyomba oba temwalya where are you mujje mutulage twagala accountability by the way sinze mbasaba accountability abantu bagibasaba tebabasaba ssente nedda bagala bebakulondera obiringo so kwanti obyogerako tolinda gena ku parliament ya floor bakuma akazindaalo kubanga ebyaddala mu parliament wakweda kikanga 2 zokka noyogera naye waneebweru ojja ku mikutu noyogera oba nessawa namba 2 oyogera oli mukubuulira abantu bokola gundi bokola okuta essimu yo kale bwanga kiri expensive okutambula okugenda ku TV oba ku radio okugira kwale essimu yo wereza obubaka gawa ne tulina okulwanyisa kino kuba principal yabyogerangako ng'ali mu kalulu yali mu campaign sometimes twogera muyinza tugamba tuli bagundi fere tulya tetulya mmwe mulya kati wemba temulya muve mbulya ensi temulya I'm out.